Abana bagamba bayimba bana ba Michael Jackson by Lionel Rich kati bona basajja bakulu nganze. This is our generation. Nga bagamba there comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. To coherence from this soul television. Ngatugamba let us come together as one. Tuli Baganda tukyagala, tuli Batsoga tukyagala, tuli Banyankole tukyagala, tuli Banyarwanda tukyagala, tuli Bachi. This is our country. SPD nakino nsikiza nkyogere. Listen, ennaku zino zenyini zetulimu zino. Waliwo olutalo from nowhere. Kumuvubuka standings kumuvubuka yanunudde okuva eruweero ku zero nga bwagamba nti wamuyamba gotayagala kweyamba kubeera nga David Lutalo gwate weyamba David Lutalo yajja nakayimba ke kakapapa konayo David Lutalo yo oba wabifunyeko oluyombo lwa David Lutalo tulubusiza amaaso katuluwulireko bubanga control muvubuka ne mumwatakinga control room tandikaneke muloganti furufiga nawo vuma nawo Lutalo yali avumyani gwe bakuvuma oseka busesi kuba ogamba kino kinso kimanyidde nja kikwatira eri oba eri nange simanyiyo naye kakati eri abantu abatayomba kati okudde ino ovuma Senkubuge sina gwe nali nyombye naye nze njogera mazima era vice president yavaako emeritus bw'oba onyiize nyiiga abaana babadde bayombesa brother waabwe yafudde naye nga bakoona ggwe bagamba abantu bagamba tolina wobeera kuva ku makya paka lwaggulo popopo waliwo yatujerezaga tuyita popopo kakati babadde balumba ggwe directly bagamba stop it, we need you, we love you era we don't have any naye twogera abantu emyaka gyange gino musajja wa mirembe abaana bamwegayiridde babadde bamugamba daddy stop twogera n'abantu mwenna nga sente muzirina Katonda azibawadde era buli lunaku mufuna. Okay, soko kona ya kalutala akasooka waliwo n'omusajja yasekeredde aba NUP Kasumba naye tujja muteeka wadde si waffe kona tugende kyogera nganzi NUP bwe kibanga kibiina ky'abavumi fe abatasobola kuvuma tugenda kivaamu temugenda kuvuma buli omu olw'okuba nti NUP yajja mu nsi NUP si kayinja mu ngato tegenda fuukira buli omu ekyewalula fe abatasobola kuvuma tujja olaba asirikiza mangu manya nti wala ekigambo ekibadde ekikawanga omususa kyajjeyo leeta n'akalala anti tutya ebigambo ebisimba Kasumba naye muleete okuyomba ennaku abantu ebakubye Your Excellency gwe gy'oli tobimanya abantu balowooza nti bw'onoovaako banafuna ku buweerero obwavu bubatta ate nga sente muzigabye naye sente nga betewera kono mulala tuveewo tusese ansesa mwenchukachuka egenda kujja mu Uganda ng'eyita mu kuvuma bantu buli gwe batakkiriziganya naye nga bamuvuma awo enchukachuka ejje kade mutulire omusajja nga yakubya akasuuti akafaanana akange genda maaso naye wano bansesa mwenchukachuka egenda kujja mu Uganda ng'eyita mu kuvuma bantu buli gwe batakkiriziganya naye nga bamuvuma awo enchukachuka ejje lyongerayo omulala omu twagala Your Excellency mutukuvu layisi abantu mubagondezeemu people bitter naye nga tubagamba waliwo noono we mutu wa mugenda okukola enkyukakyuka nga muvuma abantu mu Lutalo alina sirimu otuusa omubise golooza talina famire naye alina famire nga gwe woolina oyo omuntu gw'owagira gw'oyagala ennyo ne Lutalo he is a human being tudde mazima bannayuganda muleke kuziba bannayuganda maaso olw'okuba gw'olina ky'oyagala ogenda nyigiriza omulala gw'oyisewo ky'oyagala
mumuvumye omusajja nga walina siriimu, muvumye omusajja nga we yali omunaku, muvumye omusajja nga we yali afaanana obubi. Ekibiina kyammwe we kiba nga kiyamba banaku ng'ate abanaku be muliko be muvuma muli bafu. Ekibiina kyammwe we kiba nga kidda ku bantu okuvuma nga we mubavuma obunaku ne mubavuma obulwadde, siriimu yamwagala. Gwe bagambye buli alina siriimu aba yamwagala. Many people bazaalibwa nga balina obulwadde bwa HIV. Ekibiina kyammwe we kiba nga kikkakkanya abalwadde nga kyakuvumirira balwadde. Ekibiina kyammwe we kiba nga kyakuvumirira balwadde ng'omuntu alwadde gwe mugenda okuddako mulangire nga walwadde siriimu. You people, you are wrong. Kyemukola tekiriiyo. Odde ku lutalo siriimu naye ne waba mulina. Etegeeza nti mu obukulembeze obwammwe mulifuga mugenda mulago nga mulangira buli alina siriimu. Tinga walina siriimu muze ku musajja wattu. Mumuvumye obunaku, mumuvumye obukooti, mumuvumye obusiiwufu, mumuvumye obulwadde. Waba bulina musango bameka abalwadde ba siriimu be tuyina mu ggwanga. Tugambe mbu abalwadde ba siriimu bo tebakkiriza kuwagira bibiina byammwe. Abalwadde ba siriimu bo tubajjemu si bantu. Anti Lutalo alina siriimu. Mumugambye alina siriimu. Kati ennamba ey'abalwadde ba siriimu population yaabwe bo tebakkirizibwa kulonda kibiina kyammwe kuba ate mukisusiza. This time kuluno mukisussizaamu. Kuluno mukisussizaamu. Kuluno mukisussizaamu. Wogera ku makya n'ogamba mbu Lutalo munaku. Ng'ekibiina kirwanirira omuntu wa wansi omunaku kitegeeza ekibiina kiwagirwa bagagga. Wogera ku makya n'ogamba mbu nno Lutalo alina. Okay, who says that Lutalo alina siriimu? Ne bw'aba mulina. Oyina right ya muvuma. Wamukebereddewa. Abantu ebyo bivumo by'Abannayuganda. Bana ekikyemba gambye kati amasasi ge kasese, we feel so bad fe abagala Republic of Uganda. Tetugambye abagala Museveni nedda, tugamba abagala Uganda nafiye evuganye bataleko twogera ku Rwanda. Ibambika Rwanda kakuze, ibambika Kenya kakuze, ibambika South Africa is great. We want our country to go there. Kati tugamba nti basajja aba EDF bakubya abantu amasasi. Nate gemukuwage ebigambo. Killing, character assassination. Character assassination. You are killing someone whose name. Omuntu emyaka alikoledde emyaka 4 nganze Charles James Nkubuge. I've worked for my name since 1982 nga tunaba na kuzaalibwa. Olututeko onvuma ogamba lwaki. Excuse me. Excuse me. Character assassination is as bad. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. This is a song written in 1995. There are people dying. Abantu bafa begalide mu bisenge byabwe bati okuvayo. Senga Musumba Lozi asubujikoto yali mugumu yandibadde yegalira mu kisenge kye somewhere nafe njala oba yandibadde yali nyenyonyi nga Judith Babirye n'agenda mu America ate alinayo chachi ye. Temera Birande House of Prayer Ministries. Temera Birande House of Prayer Ministries yagitandikira Boston n'agamba Katonda kanisa gy'obadde ontuma mu kibuga yiyo njikuwadde. Naye namusirikirira olwadda muno namugamba Boston nali mmanyiyo nagamba kibuga Kampala oteekwa okugikola. Kati yandibadde addukiddemu ye Boston. When the world must come together as one, there are people dying in their bedrooms, and it's time to lend a hand to life. We are lending a hand to life right now. The greatest gift of all, gift is life. Don't kill people's lives and careers cares like that. We cannot go on pretending day by day that someone somewhere will make a change. Change tugamba. Tandika nawe twatandise sheno nga tugamba. Ani atusomesa obukakkamu. Ani atusomesa obuntubulamu. Ani atusomesa ekisa. Ani atusomesa okusonyiwa. N'okwagala. Sekawiweza bungu.